ng'esigadde ennaku 7 zokka ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'okubaka ya Cranes okwoleka eggwanga lya Bungereza gyebagenda okuzannya emipiira 3 egy'omukwano wakati w'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ne 2 omwezi ogujja ogwa Desemba mu kibuga London ko ne Liverpool. Leero Cranes ezannya omupiira ogw'omukwano ne ttiimu y'abasajja ennonderere. Ttiimu y'abasajja yeefuze ebitundu by'emizannyo byonna ebina ng'ekitundu ekisooka kiwaddeko ekikulembedde ku ggoolo 12-4. Omupiira gugenza okuggwa nga ttiimu y'abasajja eguwangudde ku ggoolo 57-54. Ebimu ku biyambye ttiimu y'abasajja okuwangula omuzannyo guno bwe bakozesezza nga bazannya ko n'amaanyi nga n'omutenesi wa Cranes Vincent Kiwanuka ategeezezza nga bwe basazeewo okuzannya n'abalenzi okuyamba ttiimu y'okutuukana n'omutindo abawungeeza kwe bazannyira. Tusuubira nti abazungu baleba England gye okuzannya erina obudde bwetwala abaana baayo mu gym. Mu gym tebagenda kukolayo kirala, bagenda kukolayo maanyi awo golabye mu basajja, bagenda kukolayo speed eyo mubiri nakuba nti bali aggressive nnyo. So kyetulabye ekituzizaamu amaanyi nti mu nnaku 4 oba 5 ze twakakola at least tulina kyetulabye nti tulina kyetutaddemukko okusinziira ku ttiimu ze tugenda okuzannya. Twetegese ekimala kubanga tetutandise muno lwakuba twajja ne tumiitinga lumu wane n'okutanga training naye tuzze tufina tutraininga mu club zaffe ez'enjawulo. Kati okujjamu eno mu zino ennaku 9 eza training tuzze nga tuli bagumu tumanyi era tujja kukola bulungi. Abazannyi 18 be bali mu kutendekebwa nga 12 abanaasinga okukolesa omutindo omulungi bakusunsulamu okwolekera eggwanga lya Bungereza nga 24 omwezi guno. Emipiira gino egy'omukwano gya kuyamba Cranes okweteekera empaka z'okubaka ez'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okubeera mu Bungereza okuva nga Julayi 12 okutuuka nga 21 omwaka ogujja.